The Newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange, gwe nagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku Beyond the Newsroom ebintu nno byayonoonese dda. Betty Kamya ono nno nga ye kaliisoliiso wa gavumenti oba muyite ayigigge ebintu bigenze maaso n'okubeera nga byonooneka kuba amaze okubeera nga exposinga mukama we Wuna Saidinze okugamba nti bwe kuba kwogera mazima nga ge ganayamba bannayuganda leka nyimirire ne Bobi Wine mu nsonga eno. Olabo bwoyanise abali b'enguzi n'ata akatambi kalamba akagatta ku ebyo Bobi Wine byagenze maaso n'okubeera nga abawa olunaku olw'eggulo wali eri kulaliya Kanso Elias Luyimbazi Nalukola nkugambye kaakano nno kamuzaalidde obuzibu birabe byo bibino waneno wabula nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno munywanyi soko jimpereka like bw'ogiwa like ojja bw'ogiwadde muliro gukitambuza otuuka ku buli ssekinnoomu ate era nga bw'eri enkola yaffe nkusaba video eno bw'oba ogiraba munywanyi nga tonna subscribinga osooka osubscribinge ku mukutu guno osobole okuba ng'ofuna emboozi zonna ze tuteekayo awo wennyini nkujjukiza nti omukutu oguliko entertainment news n'ebirala baguyita entertainment hub wajja ogusanga wano wennyini. Banywanyi nzikiriza nsooka nkweka video kano olabe embeera ki bannansi gye bagenda maaso n'okuba nga bayitamu n'okutulugunyizibwa mu ggwanga lyabwe Uganda lye bandyeyagaliddemu n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe. Sambali Blessio Mukasa yavaayo n'atubulira kwoti yakwata ku mitima gye bannayuganda mingi nti bw'obeera awo n'ogamba mbu am neutral nga bw'ogamba nti oli neutral nga ku neutral ground waliwo oppressor and the oppressed, it means you have decided to stand with the oppressor era obeera ku the oppressing side. Baganda bange ku mbeera ekwatibwamu abantu ne bakubwa bwe batyo abantu abakutte emigemera wano mu ggwanga Uganda ekabya amaziga innonzi we mbagambira banywanyi tudde ku mavivi tusabire eggwanga lyaffe. Wulira ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ayogera nga bagamba bannakawempe wano wetuli muzaata enfa ye yali etya, Sheikh Yunusu yagenda atya n'abalala abalinga bwe batyo. Baganda bange ekyamazima amatuufu kiri nti bw'owuliriza ebintu bino okaaba amaziga naye kankuwe video eno mwanatu obyerabireko. Basiramu baano mukimanyi Sheikh Muzaata yafa yekka oba battamutte? Mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba battamutte? N'abakatuliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kisitolwanga yafa yekka oba battamutte? Abamu babatta mu kyama babattisa butwa, abalala ne babatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Oluusi abantu abamu abalinga ffe tuba tetwagala kukomyawo bintu bifaanana bwe bityo n'oluusi olw'embeera ekusikiriza n'ogamba nti abanywanyi kambibaleetere nammwe mubirabeko mulabe wa ensi webadde nawa wegenze maaso n'okubeera ng'etuuka kakati nno Betty Kamya namisango oba agenze maaso n'okubeera nga arevealinga ebyama kaakano akatambi akaleese ate akanyamberege mu nkambi ya NRM ne President Museveni Kaguta. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abandaba era abampuliriza nze Betty Kamya era nkolanga kaliisoliiso wa gavumenti ya Uganda.
nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mulabe namunzisa abonyabonya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa, si kuba gavumenti talina ssente, wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ku kkubo nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekyennyamiza, emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi, si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo, naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawo ssente okukola ku nsonga ezo, ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako, kitwale nti lwanguzi, bukenuzi, bulyake na bulabbayi, buyite obubbi obukutta ejjendu mu Uganda. Bannayuganda bambi muwa omusolo era eri gavumenti, naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwe muwa okugeraageranya ku kye mwandifunye lw'ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yaleeta enkola ez'okukulaakulanya abantu kinnoomu nga entandikwa, bonna bagaggawale, emyoga ne PDA. Ebyo byonna nga bikyali bwe bityo, baganda bange, anti bagamba nti abo opposition bwe boogera baba bakonjera gavumenti. Ono nno kalisoliiso wa gavumenti, omulimu gwe omukulu kwegenda mu maaso n'okubeera nga akuba ttooki mwaba abakozi ba gavumenti n'abakungu ba gavumenti n'enteekateeka za gavumenti mu biki byeteekamu ensimbi bivuddeyo era ensimbi zikozeseddwa zitya, n'ogenda mu maaso n'okubeera nga mwanattu akolagana buterevu n'akakiiko akakulemberwa omukyala General Nakalema akulira akakiiko ka Anti-Corruption Unit owali eri mu State House. Kakati muganda wange, ono nno y'omu ku abo abakyala bakyavuddeyo ne batulaga ku bakungu ba gavumenti engeri gye beezibikamu ensimbi ey'omiwe w'omusolo era oba tukiyite okulya enguzi n'ebintu ebitatuukanye na mutindo bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola. Kakati nzikiriza nsooke nkuweka vidiyo kano kabaajo olunaku olwaleero olabe ebigambo bye biwanvumukko naye tubiwulirize. Namukazi watu yetambule ne bamukubisa sine bino bijja mu kyagulanyi bino bijje mu kyagulanyi akaluba kajjemu munda akaluba kakati bino bijje mu no batagala kyagulanyi ku mutima no batoli wanupu kino kikwata ko this is your country strugamba kakati sazo nwanirira nsi yange nwanirira ki ndisinga tusirika fa abayina amalobozi bagana tuka bakwate bawala bafenga tulanga ku mulembe gobote botuka mu botero wanako netalwanyisa injustice impirito chimaiti imbabazi yakole teka public order management bill likwata ye kakati fe tusirika nitega bati banango kuba abantu wabanako kibi okuwamba abantu kibi baja fundikira bawambi batabanyi baffe kati banyi mutabanyi ojali jakolo ina abana bameka oyina abana ku university kati bamusa ku university bamuwamba nga mutabanyi ogwe kwezi bino njaka tubije omuntu nange mbobusiba wenda no opposition ne bampito weni ale nti mbabulira amazima bino njaka tubijjemo okubati ndi FDC ndi wa DP ndi wa Jati njaka tubiteke mu ngobo na Uganda tukulembeza Uganda ku mutima Uganda first ndi injustice we jange ndi kuchagulanyi weteke kuina bachina chibaita empathy and sympathy. Empathy is putting yourself in someone else's shoes. No, you feel sympathy to feel sorry for someone. Have you differentiated the two? The empathy, you just need to be empathetic. Tisigatawa. Because a real human being must be empathetic. A real human being must be sympathetic. Bino tubijjamo kamati ndi weni aremu ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa Jema no genda no gamba ndi le kateke ensi yange ku mutima singa nfa sawa zino omwana wange nayingira politics bagenda muyisanga tawa munamawule wamulaba baba munamawule bamujjamu ediso. Which type of country is this? Kirinyo onlega kye kugamba kwezi kutegeera kakati banna Uganda tulina okwegatta tutwagifude fulani dobozi mu polisi yo yakakanye. Okusinzira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Bajjo agamba nti baba ine eddoboozi si baakusirika wabula bagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ku bikolwa ebyekko ebiringa bino bwe biti. Baganda bange
njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti olunaku olw'ejo Bobi Wine yavuddeyo n'ategeeza nti mbu n'essaawa enfu ebeera nnamu emirundi ebiri olunaku newankubadde omuntu oba oliawo nga byakola si birungi naye kyaddwaddaki abaako ekimu kyakola ate oba oliawo ensi kwena mujjuukirira nzikiriza nkuwe vidiyo eno yabajja owuliriza ebigambo bye ate oba oliawo tunajjamu ate omulamwa nebikola byekawempe byakatuukawo abangobera ku TikTok muyina omukisa nze navaayo nenkondeminga brutality okutulugunya abantu ebintu binakuma okulaba ku mulembe gw'Obote kuba gwampuliriza ebusoga ebimu ku nsonga ezatwala Pulezidenti Museveni mu nsiko mwalimu okuwamba abantu twalinanga omusajja nga bamuyita Paulo Muwanga oyo Paulo Muwanga yatta buli kiramu naye ko Obote wante byaliwo kubanga mbadde nkuuza nti Obote yakola nsobi ki nongamba ensobi Obote gye yasinga okukola kutta Ssekabaka waffe Muteesa naye Obote tu akomawo ba Paulo Muwanga bamutegeerera omulimu gwa Paulo Muwanga gwali nga gwakutulugunya banaku n'okutta abantu Paulo Muwanga yandisawa zino muduumizi kyali mu majje atategeera alowooza nti okuba abantu emiggo n'okubatulugunya kye kyamaanyi muntu kigola mu gavumenti atategeera njogera erinnya ate tutya ate nina kyenguya kakati omuntu yenna ali ne mu gavumenti nerimu gwe bayita Paulo Muwanga edda Paulo Muwanga nga bwagamba nti bandeetere kwezi nga togenda kudda balinanga ekitongole nga bakiyita state research ekyo state research ye SFC ebiseera ebyo naye nga state research bwekuwamba mukatona muggulu nga abeewo basima abayusi nga basima naye bino ebintu byonna Museveni mwe yajjayoza n'agamba nkoze ntya kankwata abaganda bano kkiriza ganda abaganda n'abasoga bali mu Central Region nti abaganda bano Museveni n'alaba n'agamba ekisooka Obote yatta kabaka wammwe n'amuwa obutwe Bungereza ekyokubiri bawambye abaana bammwe state research eyo mugiraba Paulo Muwanga asse buli muganda owensa bakisingiri bonna babatta yata ne muganda we ekirungi goli musajja mukulu ku mulembe gw'Obote waliwo bino byenjogero okola ki Museveni n'agamba nzigyeko ntya gavumenti kubanga ebiseera ebyo twalinamu abasajja ab'amaanyi yali Paulo Muwanga yali alina order Balowa Kasisi Boyito Ojoko naye ate Oyito Ojoko teyatta nnyo bantu nga Paulo ki Oyito Ojoko he was a trained soldier Oyito Ojoko ekyasinganga yali so professional naye omu ku baali balemeseza Museveni okuwamba n'ekigambo lwa Paulo Muwanga yatta Oyito Ojoko yamukola oluko lwamufiira mu nnyonyi kubanga Oyito Ojoko afuna ssente z'emmwanyi abagambe no gavumenti zinagirwanirira okuva Tanzania kati ba Paulo Muwanga gikaalimu obutemu n'amukolera oluko ennyonyi yakulasingira Luweero ndowooza kisibwe kyali manyi I'm not a good student of history munnange nga batta Oyito Ojoko yali akwatiriddemu abantu ku biseera ebyo era nga yategeera olutalo era ebimu ebiwanguza Obote Oyito Ojoko kufa era Ojoko yali aweza nagati anti kati kenvudde eno yagenze kangende Luweero era Museveni Oyito Ojoko abakubawo Museveni tiyandibadde president era ebimu kubyayamba Museveni okulaga Museveni nti alina omukisa Oyito Ojoko kukola ki kufa munnaye Paulo Muwanga ngera apangira Oyito Ojoko ng'akola ki naye baakwatanga awali Serena e Kampala njagala bwe mu abaana mwenna abampuliriza bwe mugenda e Kampala ku Serena kalinga kattiro banyitanga Nairo Manson nga kattiro ng'Obote mwabera ne yeegaddanga n'abakazi era mmwe abantu abatamanyi history bwe nalabye akena ku ofiisi za Bobi Wine kyekyanzigidde mu bwongo ti omwana eyakulira mu State House nga omwana wa mwono omu gwe sijja kwogera nti olaba asituka n'agenda ewa Bobi Wine kitegeeza ebintu bikyuka bwampuliriza Jjinja bwe batasobola kulabira kwake n'omusajja ow'envi ng'asitusa agenze ku Nuupu nga yakuliranga mu mata oyo akena saawa zino yandibadde nga tosobola namutuukako Kyagulanyi yandibadde nga tamanyira kibayita akena kati nkulaga nti Katonda asobola okufuula bajja omulalu n'amufuula Kyagulanyi Jeno Kayihura bamulabye ng'ayita ku boda kakati abuulira njiri ku nguudo bannange ne programu njagala mugiyige musika bampaane Jeno Kayihura eyakuliranga ekitongole kya poliisi nga yalina order esembayo nga yatwala kati Kayihura abatamumanyi yali yatwala bajeti y'abatinefunza ekyamazima matuufu ebigambo bingi era biwanvu naye bwonna wooli mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gwe wenna ayagala ensi yo munywanyi bw'ofukamira okusaba teweerabira kusabira nsi yo kubanga ekwetaaga mu kaseera oba oliawo akalenga kano nsigadde nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom video gimpereka like olikinga osharinge ate okomentinge mwana tu subscribinge tusobole otambuza ensonga butereevu
abankuumira atakuumira mpeera tusinkane nga Mungu ate yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.